Once again, munamawulire wa CNN Madowo atandise omulimu gwe ogw'okuexposinga obubbi bw'akalulu n'ekitta abantu mu ggwanga Uganda. Ennaku z'omwezi nga 13 government oba ekitongole kya UCC kyalangirira okugibwako kwa internet. Era zaagenda wera ssaawa 12 internet yali eri shut down mu ggwanga Uganda nga no one could access internet. Nga bwe kyali mu ggwanga lya Tanzania binyinyi ebyakolebwa nga tekuliko internet. Now, omukulu amanyikibwa nga Madowo teyabadde mu Uganda. Naye bassebo ne bannyabo just a few minutes ago agenze ku mukutu gwe ogwa X wakitegeezedde nti internet bagizizzaako mu Uganda. N'ateekayo post gy'ataddeyo agambye, "Dear Ugandans, welcome back to the internet." N'abagamba what happened while we were gone. Ono munamawulire omutuufu ayagala amawulire agava ku source. Abagambye bassebo ne bannyabo bannayuganda mukulikeeyo mwebale kudda ku intaneti. N'agamba kiki ekyabaddewo we tutabadde. Remember emikutu gyonna egiri international gyabadde gireportinga Madowo yabadde tali mu Uganda naye yabadde afuna information from somewhere I don't know. Waliwo video gye yakoze nga ali ku nnyonyi ng'agamba nti Bobi Wine bayingidde mu nnyumba ye bali mu Gimenya baagala kumukwata. Eya breaking the story eyo. Now abuziza bannayuganda what happened because naye akimanyi e Uganda waliwo kye bayita people power, amaanyi g'abantu. Now abagambye what happened while you were gone. Abantu babadde mu kulonda babadde bakwata clips. Abantu bakozesezza amasimu gaabwe era bassebo ne bannyabo trust me ogenda kulaba abo clips bugenda kutambula bungi nnyo. Now wataddeyo post eno omwana avudde eri n'agamba Madowo saaga kankolage ekyabadde Uganda. N'ateekayo ka clip kaneeno akawuniikiriza buli munnayuganda. Kiripu yiyo ng'ekulaga abakungu, abakyala, abaana, abavubuka nga bakutte ballot basimbye line bali mu kutiikinga. Naye otunuulira ballot eyo gye batiikinga omuntu asembayo wansi gwe yalonze. Ojja kukkiriziganya nange eyabadde asembayo wansi ku ballot y'oba president yabadde Yoweri Kaguta Museveni. Okategedde? Era omusajja yabakutte ateeka okuba nga yabadde omu ku bo naye n'agamba kambaveemu. Gw'otunulira kiripu eyo gwandaba njagala ojanalizinge bulungi nnyo ku ntandikwa egenda kuddayo emabega. Yabakutte nga tebakimanyi nti abakwata n'agamba it is okay nja kafuna kwenkagabira. Madowo utaleyo post yeno video yeno post yeno comment gy'asoose ofuna ng'omwana uyo omulengera akulaga kamera ng'agitambuza mpaka ku bo nga batiikinga. Yasoose oteekayo ka clip kano era essaawa zino kasaturatinga bungi nnyo bwe tugenda okulaba bungi nnyo. Njala tunuulire ka video ako abaana batiikinga ballot ku ballot n'afuba okulaba ng'asembeza n'osembeza ewali ono atiikinga. Oyo atiikinga wansi ewali Museveni. Ekimu ku biraga nti akalulu kaneeno Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine byeyogedde bituufu nti akalulu kaneeno tekabadde kamazima n'abwenkanya. Era in the same faith gwe sebo banya batulaba there is another video that circulated on social media ku X ku TikTok. Omwana yakuteka clip kano simanyi oba kabadde katuufu naye nze just nkubidde screenshot. Yabadde akulaga ebyabadde ku byuma bya EC Electoral Commission erubowa nga bakulaga Bobi Wine yabadde na 71% nga Museveni alina 24. Simanyi how true it is naye also this video circulated. Era nga yagikutagamba nti eno video eri authentic yabadde ntuufu. Omukulu yabadde asoma ebya Bobi Wine ng'abiwa mukulu Museveni we bagamba mbu nze I'm just giving a reported speech ladies and gentlemen okutuusa kali. So Madowo ataddeyo post bino bena abaana batanso biteekamu. So what I believe right now Madowo mubwala Madowo wabwe nga bwe mumanyi he is documenting and trust me expect a documentary
a mini documentary ng'esinga ne ku yali Tanzania. People were killed. Abantu batiddwa. Newankubadde ng'abamu tebannaba kubanga baboogerako. There was an MP eyabadde yeesimbyewo mu race. Yabadde ku Tali Center. Ne batandika osoma ebitakwatagana. N'avaayo okuchalenjinga abisoma. Nti bino by'osoma bifu. Ebituufu bye bino. Kigambibwa mbu yakubiddwa. Kye bataamukubye nga tekiriiyo. Yakubiddwa n'atuuka mu mbeera eri critical. Yamaliriza nga afudde. Can you imagine? We've never had an election where a candidate is being beaten to death. Tekibangawo. Era wabanga gyali, please I stand to be corrected. I don't know why all this happened. Nabadde mpuliriza Capital Gang yesterday. Omukulu ofuna opondo wa NRM n'agamba gamazima ebintu ebirumira bibadde bingi mu kalulu kano ye kennyini ng'akonfesinga akalulu kano kabaddemu ebirumira bingi. Andrew Mwenda before the elections yava n'ategeeza ndi Museveni alina ebitundu biringanga 3 ku buli 100 ate abalimu ebyo 3 be bakadde abavubuka bona abasinga tebamuwagira n'akutegeeza nti abadde omulama gwabadde atambulirako gwa protectinga bikadde abavubuka tabalaga the future. So bangi bazzenga boogera naye nga amazima go unless nga bannayuganda temwagala kukkiriza naye tosobola kigenda bba kizibu nnyo tutula mu debate oli n'avaayo n'agamba nti Museveni yawangudde Bobi Wine kwalaali because internet yakaddako bagenda bagizaako slowly. You cannot access Facebook, you cannot access X unless you have a VPN. Era nakyo nkimanyi kiyinza okusibya abantu okukozesa VPN. Yes, kiyinza. But all in all is nti embeera mu Uganda simanyi Mukama Katonda yayinza omumanya. Abasajja aba Madowo kati Madowo alabika atudde ateredde entende ali mu kufuna footage show ya next week ya CNN. Trust me, agenda kubanga atema footage oyo ayino mulagensi. This eno clip yokka emala okusazaamu akalulu. Eno clip yokka it is enough proof to show the world, the entire world, nti akalulu kaneeno tekabadde ka mazima na bwenkanyi. Can you imagine? Abaana batiikinga. Bw'otunnya n'agamba ballot eyabwa president, Museveni yabadde asembayo nga ddirwa Nandala Mafaabi owa FDC. That is the ballot. Ono CAI, this was a real video. Abakulu batudde mu kati. Buli omu akutta akataba atiikinga omala kano ngoti. Omala kano. Nonga bannange. Okategedde akantu akugwesebo banya bandaba. Ababaka aba national platform bangi nnyo ababbiddwa akalulu. Tusobola kera kumanya ngamba nti oyo mujega wa NRM yakubye Lutamaguzi akalulu. Lutamaguzi from day one abadde nga complaining nti abasajja bakutte polling stations baziteeka mu Namunkekeera. Omubaka gwe basimbyewo Entebbe yabadde complaininga nti eri abamaje wabeera omwalo abeeramu abantu nga 30. Okategedde. So yeye embeera eyabadde mu ggwanga Uganda naye Larry Madowo owa CNN agambye bannayuganda kiki ekyabaddewo tutaabadde. Abaana bali mu muyirawo data content. Abaana bakutte bu video gojja kubeereyo ng'abadde okola ebintu eby'ekisirusiru ngoloze nsi tekulaba naye ng'omwana alina ekamera eri ku peesa waneeno because omwana yakuteka video kaneeno nze singa mbadde mumanyi mbadde ngenda munoonya muweeyo 15,000 agenda anyoka kyayi because this is enough proof. Eno video yokka kimala okusazaamu akalulu kaneeno. Wabula kyemanyi kiri kimu is Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine I don't think agenda mu kooti because yakimanyi ne wagenda mu kooti bana abasajja tebakyaswala baswaza buswaza. Eno video singa twali mu nsi erimu democracy
eno video yokka ekimala teetaaga na kuzzaako mukono era kiraddala nti yes abasajja babbye akalulu. Omukyalo omulala ng'ovudde ku Larry Madowo, waliwo omukyalo eyabadde owa Sky News, that young woman, beautiful woman, banna yareportinze amawulire olw'amaze n'agenda n'interviewinga ne Museveni. Omanyi okuba nga interviewinze Museveni naye n'omaliza n'okola omulimu gwo as a journalist atalimu kyekubira. Amawulire we twabadde mu blackout basebo ne mannyabo, wabadde osobola okuwulira story ya happenings emubendereero n'ogiwulira kwosa nkya. Bagamba nti ekyabadde ebutambala Omuwanga Kivumbi abantu babakubye ku lunaku lwe twalonda olw'eggulu, amawulire twagafuna nkeera olw'eggulu. Kino kitegeeza ki? Nti ne TV ne radio bazitaddeko caution obuta broadcasting bisasamaza oba kye batabawadde. So they were supposed to broadcast what they were given to. Era omuntu yenna eyavuddeyo n'akwata akantu kaneeno wekaba nga kabadde kaddala taata weekweke. This thing wekaba nga kabadde kaddala eyakakutte ne bamutegeera bagenda kusalako ensigo. Ekyo nkigambye kuba kuno okulabisa tosobola kuva kukulabisa kuno tosobola kuva ku kano ka clip ng'olabisa abasajja nga bali mu tiikinga ballot ate omwana n'avaayo n'ateekayo n'ako. So I don't know how true these are. I'm just giving you byensanze such that gwe nga munnayuganda sengejja obwongo bwo omanye ekituufu kyeki. That is what happened mu kalulu, naye bagenza omaliriza nga byabakama akulembera akakiiko k'ebyokulonda alangiridde Museveni ng'omuwanguzi ng'afunye miliyoni oba zaabadde 7 nga Bobi Wine afunye miliyoni 2 according to what the EC said. Naye era mu mbeera y'emu bannamawulire ba NTV bambuuziza owaye mukama waffe byolangirira byo bivaawa, because byabakama yabadde ajja n'alangirira bulangirizi nti Museveni alina percentage bweti obulwe buti, naye nga tubeebuuza byolangirira bivaawa taata, wajobijja ng'abantu tebamanyi gyabijja. Biyinza okuba nga biri just cooked, olina gy'obijje bibyo oba bikwadde buwi, omwana we yayetedde kaneeno nti byabakama yabadde asoma eza Bobi Wine nga zaawa Museveni, eza Museveni mbu nga zaawa Bobi Wine. Naye baanammwe. Anyway, otherwise, that is what happened. We're still bringing you more stories on what happened over what transpired during the lockdown, the internet shutdown. Ate osobola okuba ng'omanya exactly what is going on in Uganda. As we talk right now, amayitire ga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine teganaba kumanyikibwako, tewali amanyi waali. Ne police yavuddeyo neyegaana nti tenaba mumukwatako. So we are just like there. Bwe tutyo. Naye very soon I'm very sure tujafuna amawulire agasingako ku ago. Bakulembeze banne mu kibiina kya NUP bagamba they have not heard from him. According to what I heard, Benjamin Katana omu ku babadde ku National Tally Center wali e Lubowa yabuuziddwa ne bamubuuza n'omubuuza what is your next step as the party. Era n'abategeeza nti our step has always been Ugandans should rise up to the occasions and fight for their win. Era buli munnayuganda agamba twawangudde, but of course omulimu omukulembeze yagubakwasa. Tambuza video.